Tuggussa Enssonga. Yomun omuntu yenna ali eyo nga yagala omutima oluusi nga alina muntu we ayalwala omutima nga bamurefarenze kumujjamu omutima nga bamuteekemu omulala. Nze wendi omutima ntunda nsigo zange 2 oba ogula nsigo emu n'ensiga z'omutima n'ensigo emu omutima ngwagala mu miliyoni 370 ate ensigo emu buli nsigo njagala miliyoni 2 nze lwaki njagala kutunda mutima n'ensigo zange saagala ate kufiira awo bangi mama oyo yafiira mu nju yafa n'omutima gwe n'ensigo ze yali mulamu ensigo zaalinamu omutima gwali mulamu yatulekera obwavu ffe abaana abaali bakyali bato. Is coming through live at the Hockey Grounds Lugogo in a live worship concert. Don't miss this great worship experience featuring other great worshipers on the 3rd of November 2023. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Tuggussa Enssonga. Anakuwadde sente fo otuwaako mmeka? Kati tubale omutima gwa miliyoni 370. Buli ensigo 2 za miliyoni 4. Size miliyoni 770. 3 4. Amanyi sente z'obeeramu? 770. Kati bwe mba nina miliyoni 770. Mwe lwaki temulyako miliyoni 10? Miliyoni 10? Tetezeba ntono? Ne10 zandibadde nnyingi. Tolowooza nti tuli mu kutunda ttaka. Kubanza agenda atunda omutima. Mukyala yatuuse okundekawo. Yagenza omukyala? Nandekawo n'omwana. Teyandesewo nti twayombye, teyandesewo nti namuvumye, naye yandesewo ku lw'obwavu. Mami Saaki, okomawo? Okomawo ddi? Nze noonye transport njikusindikira. Anyway, tuli ndi mukulekera mwana wange. Oterekera mwana we future? Nterekera mwana wange future. Gwanyama ogenda kwattira ki? Sebola ba, nzeka kunyenyera ku bizibu byange. Natunda ettaka lya maama. Abenganda bonna bankyawa nga mmanyi ngenda bweru. Nene banziba. Watamanyi wano e Uganda waliwo emirimu. Watamanyi watuma job agencies natete. Bagaba emirimu. Nsobola ofuna w'omulimu. Nkugambye baagala abatasoma, ayasoma, emirimu bagikuwa. Kati nange ogenda kuntwala. Jakutwale kati. Ngeze. Uganda! Wunno Job Agency Limited. Bela Kabaka
iraba namba emu kufulira bana Uganda emirimu wamona mwabagala abakozi basange bakampala na tete kuba Kairodi tutende ya bintu okumunye bisingawo tukumye ku noti 773 7 tinana mukaga 17 ni ku noti 757 ana mubiri 11 noti mukaga. Grevazi aba wawa baba bagirimani oli mu Germany andi mu Uganda naye amanyago bagatumanga mu biseera ebyedda ebyaba 7 ba mu 7 abo nga andi bagatumanga bagirimani batera gatumanga abantu abali mu bakatuliki manyaga abakatuliki Grevaziyo ate mu banjizi g'Abanyarwanda ekitegeeza mu family yawe mulimu Abajamani dadi wo mu Germany Banyarwanda ngamba erinnya ly'Abajamani naye amanyago bagatumanga Abajamani bali muno mu Uganda kati bakopanga amanya gaabwe kubanga Abajamani bajjanga bagira mu missionary y'Abakatoliki n'ebyo yogerako nga bya myaka jadda olina emyaka ngemeka nze nagenda okwetegereza nga gemanya ge bantu nze nina emyaka 35 so Olujamani olina kyomanyimu omanyimu ku Lujamani sirina kyemanyimu bona balabako katono naye saawuliriza bulungi olulimi lwabwe sunga oluddewo okujja twataganyiwo nakujja ku makya otuseze zino obudde buzimina okuza enkuba yatukute nnyo twagenze ku sheero ne tuyimirira enkuba netonya nnyo neremerawo nga bwetonya nnyo nga bwekendeeramu tuba twakasimbula ate ne tudda nga nga twakatuuka mu kolasi ate ne tukomawo ku sheero bwe tuba twakatuuka nga wali ate era netandika buto ne tuddamu ne tuyigamu awalala bwe tutyo ate nga ogambye olina emyaka 35 olinayo ku baana nnayo omu ye wa myaka ngemeka omwana wa myaka 3 kitundu mulenzi muwala mulenzi naye nina baganda bange bali 5 kumala emyaka egyo mbadde mpasiza nga nina emyaka 32 naye ekyandwisaawo okutuuka mu myaka 32 taata wange yali musajja muzibu nnyo mu lulimi olumpimpi tumuyita ng'omutujju nga mukambwe nnyo tamanyi kirungi na kibi wabula okukambuwala anywa omwenge oba anywa enjaga simanyi kikyali kyakugaana okuwasa amangu ekyangaana okuwasa amangu yatuuka ekiseera nali nzimbye akayumba waliwo omukadde yatuwawo okuzimba nga ye taata ebintu bye baamuwa nga yabirya n'abimalawo kati tufe ne bamuwaawo okuzimba n'azimbawo ekiyumbayumba kiri awo kati nange luvannyuma nafuna capital nenfuna ka business kati nitini taata najja n'akabbamu ebintu byonna n'abitwala kati oluvannyuma nentuusa ekiseera nenzimba waawo ennyumba ey'ekisubi nempangamu aka business akange bwe natuuka okukapa gwe namala okukateekawo ate taata najjanga nga bba ebintu abitwala nga bibba webase oba abibbanga nze siriiwo kuba nze bizinesi yange natuuka ekiseera nga ngendako bugangiizi eyo kakumiro kuyiyayiyayo embeera gamba mpakase nga ndaba abazadde tebalinaawo ttaka nsobole okukola ki nsobole okuteekateekera maama wange n'abaana ne baganda bange nga nze mukulu mu baana nali mu myaka 22 kati awo obuzibu bwe bwatuuka embeera okweyongerera ddala taata nali siriimu nga ndi bugangiizi eyo nga ndima napangisaayo yiika 3 z'omuceeri nentandika okulima waliyo kampani bagiyita kaddebedde y'abazungu yali egaba nsigo za kulima kati bw'onaaba okungudde bajja ne bakugula n'obaddiza ensigo zaabwe ze bakuwa kati bo ne bakugula mu bbeeyi eriwo oba ne bakwongeramu kati nali ndi eyo nenfuna ababoda
abapikinga ate nga mbamanyi nembuuza bano baze kunoonya ki nga baze kulaba nze baali banoonya nga tebamanyi nange gyendi bwe banfuna ne banimba mbu tuyina mbu bakojjaabo ne bajjajjaabo bazze kubalaba so gwe toliiwo baagala bagende nga bakulabyeko bo baali beno Kamwenge bayitayo Kitagwenda kati ffe nga tuli eri Bunyoro kati ate nze nga Bunyoro siriyo nga ndi Bugangiizi bamama bali Bunyoro kati batata abazaala mama bo bali eno Kitagwenda kati obuzibu bujja mu maaso awo abapiki ne baŋŋamba nti omanye tugende baagala bakulabeko ne bankwasa omutwalo mu ngalo ne banteeka ku piki ningenda nga nessanyu nti bajjajja bazze bakojja bazze kutulabako kangende mbalabeko nti naye mujja kunkomyawo nga ngenze sirina ssente ate tujja kukomyawo kumbe bantwala ki bantwala kunnyonnyola nti mama yafudde bwe twatuuka ewaka ndaba emituba ng'eyidde oludda lumu ennyumba yange sigirabawo bwe bantuusa mu nnyumba eya kitange ne batandika okunnyonnyola nti taatawo yayingira yaggala ennyumba nga mama we yeebaseemu mbu ennyumba taatawo n'agyokya mama wo n'afiiramu omwo kati ffe twagenda omutaasa nga zonna nnyama nga takyaliko mubiri kati okunnimba ate tetwandisobodde kukubuulira kituufu kubanga obadde tujja kukola ki obadde ojja kuzirika anyway ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako mbatumiddeko nnyo abatufollowinga ne twebaza emirimu gye mukola abatuteekamu akasente Baziwa and Sons basanga okumukwana akedi bakoletera ebintu ebikozesebwa ate nga biri mu original omuli amasuuka duvet covers mattress protectors butimba bwansiri n'ebirala ebiringanga ebyo bakusimuza bwe ziri ku screen okwo bakola ne delivery paka ewo ku mulyango wamu era ne bannaffe aba Kato Akra bano bakuyambako kuba plan okuzimbira ku kibanja mpola wamu n'okubeera nga basaveyinga ettaka lyo babayita Kato Akra bano nno simuza bwe ziri ku screen okwo ne wangu oli mutala w'amawanga osobola okubeesiga nobaweereza akasente ne babeera nga bakuzimbira ate bazimba ennyumba nga matiriyo oba waddeyo oyo osobola nokulagaana nabo nabeera nga ate baggwira matiriyo ne bakuzimbira n'osanga kiwedde babayita Kato Akra tojja kubeera nga ate wejjusa kasita obyekwatako tulina omukulu muwanguzi aviiridde right now wajidde wano aviiridde side zeeyo bayitayo batya bayitayo Busukuma aviiridde Busukuma aze nga atunoonya nafunye kasimu ke olunaku lw'eggulo ng'anoonya alina bizinesi gy'ayagala okubeera nga bakuba simanyi gwe oli eyo oyinza okuba nga osobola omufunira omuguzi oba nga gwe kwennyini gwe weetaaga wenna gamba kyatunda oyinza otakitegeera wabula ye kennyini yagenda okubeera nga atubuulira weebuuze gwali eyo nti ensi yaffe Uganda lwaki tuli baavu nnyo ate nga basinga batwegomba bannyinaffe bangi bavudde mu bagenze mu Buwarabu kubeera nga bayiiya obulamu baganda baffe bangi bavuddeyo kubanga bagenda mu nsi ez'enjawulo okunoonya obulamu era obanga ofunyeko kyasi n'otambula bakubuuza Uganda mugibeeramu mutya tetumanyi oba abatufuga be bayonoona ensi yaffe tetumanyi bati ffe tulina ekizibu wabula buli omu n'endowooza ye ate nga n'endowooza ye entuufu tulina muhanguzi obulamu bulungi obulamu si bulungi ku lw'embeera naye awasigadde siri mulwadde naye embeera yentaddeko akazito okola mulimu ki kuva edda natandika nga njokya kumanda era okusooka eyo nali nga leetako mu kibuga nga twala eno bayitayo kitemu nali ng'okyeza bayitayo mu Kiganda Mityana
ne Bugangizi naye kuva ebiseera ebyo mama bwe yamala okufa nenvaayo ne tuvaayo ne baganda bange ne mbaleeta eno ekamwe nga mubazaara maama naye ate nga nze mu myaka gyange emitono ate nga nina obuzibu bw'okutambula mu motoka nga motoka empisa bubi ntambula nsesema mirembe ginzigwako n'ogwenjimirirako nga ndaba nti gye ngenda okulinnya olwaleero ntandika kwewuliramu bubi. Nakati kikyakuliko? Ekyo kyannemerako nagezaako kwetambulira kugenda mu basawo ab'ekizungu ningenda mu b'ekinansi byonna ne bigaana. Kyagana gwe n'ogitwala ku butunuzi bw'oti emmotoka ng'oyagala kugenda? Wemba ngitunulira nga sigenda kugirinnya sirina buzibu naye bwe mba ebirowoozo bwe bijja nti gye ngenda okulinnya ndi mu kugenda ate ngenda kulinnya ntandika okwewulira akamunguluze. So wankubidde kasimu eggulo sooka obulire omuntu ali eyo atulaba ekikuleese wano. Ekindeese mbadde kandeeta akasonga katono nkunnyonnyole lwaki nzize wano. Nali kutuuka emyaka 32 wempasiza omukyala tubadde tumaze kati egibadde emyaka 3 kwena naye mukyala yatuuse okundekawo. Yagenze omukyala nandekawo n'omwana teyandesewo nti twayombye teyandesewo nti namuvumye naye yandeseewo ku lw'obwavu. Obwavu bwe bwaleese nandekawo yaŋŋambye bwe yajja wayitawo akaseera n'atandikawo bizinesi ng'atambuza ku bunyaanya awo mu kasambi awo mu kyapa busukuma munamuronge majije ng'atambuza bunyaanya. Bwe yatuuka ekiseera yali atereka akasente ku kabokisi bwe yaweza ngaana n'azijjayo n'ayongererezaako bizinesi kati n'amala ekiseera n'atandika nga takyatambuza wabula ng'akola ki ng'atundira waka awo tupangisaawo kati ndowooza yabalaabalamu bubi kapito nga bwatereka kapito ngeno kubaliira oba n'okugula ebitambula yagulanga ebitambula n'ebitatambula kati ebitatambula nebimuleetera sente z'okugwa kuba byo biba tebitunda. Kati obuzibu we buva neyesiga abantu ne batandika omuwa amagezi tomanyi nti eyo embeera giveemu eyo embeera y'obwavu watambuza enyaanya n'otuuka ekiseera n'otuulaawo n'ofuna bizinesi yo neewera n'otuulaawo n'otandika okola kati yeeweddewo kati olowooza wakyaliyo future ati n'omusajja muveeko genda okyali muto abasajja bakyaliyo kola ki biveeko gende. Ati yagenda nga talina kyambuulidde naye bwe yamala kugenda abamu ne batandika okubimbuulira bye baali bamugamba. Yalagawa yagenda ewaabwe mu kyalo ewaabwe azaalibwa Busiriba. Mubadde mumaze badde mmaze naye emyaka 4. Nga mulina n'omwana? Tulina omwana alina emyaka 3 gyennyini. Ye wano mu kuvaawo talina kye yagambye nti oba nkomawo bangenze kulaba ku bakazi? Ye yaŋŋamba yali atera kumpeta sweet n'aŋŋamba ati sweet ati olwo olunaku yasiiba asirise naye bwe yatuuka okuŋŋamba n'aŋŋamba ati sweet ati njagala genda waka. Ensirikiriramu ne mugamba nti ogenda kukola ki lwaki ati bwe mba ndi mulwadde nja kgenda mponereyo nti ate omwana ati nja kgenda naye nasooka gaanamu nate nentunuulira nendaba wa wemwerekeza ate nga ntambula eno ng'anoonya ebyokukola kati nengamba ate nze nja kubaako naye ntya nga ntambula kunoonya byakukola ng'awo sibeerawo nensalamu nengamba kale genda naye. Kati bwe natuuse ekiseera maze era
nga tannalowooza kugenda yasooka kulowooza timbadde yasooka kuŋŋamba timbadde njagala kwetta nga omukyala bwe yagamba ne mugamba obadde lwaki obadde oyagala kwetta ne mugamba nti n'aŋŋamba nti lwa bizinesi ku lwa bizinesi yange okuggwawo nga n'emigwerewo yaayo nga sigitegedde naate nze waka nze ngula mmere nga nze omusajja nze nsasula ennyumba buli kimu nebuuza sente zamugwerako zitya naye yagenda genda owaabwe nga mu nsaawa kyasigazizaamu 10 ku mitwalo nga 7 gye yali akozesa yali ayagala kwetta kati nali kwolwo bosi ankozesa yampa emitwalo 5 nsobole kusasulako ku nnyumba kati kwolwo bwe yaŋŋamba mbabadde ayagala kwetta nange nemugamba nti naye tisandyagadde ogende naye singa bw'ofiira wano waliwo process y'okusitula omulambo ng'ogutwala mu kyalo kale ntigendako mu kyalo ti bw'onaatuuka n'okakanamuuko nja kuba nkukubirako nodda kati bwe yagenze bwe yatuuseeyo mukubira aŋŋamba mbu ebyobufumbo yabikooye takyadda mbu olw'omukaaga mbadde nfunyeeko akasente ne mugamba nti nkusindikire transporta ntojje ati nzijje wa ti bulijjo obadde wa ate eyo siina gye ndaga tekisooka nti abantu bizinesi yange yaggwawo nze mpulira ne mu mutima nina mpulira ntya nnyo nengamba kati nze nsayinize omwana nja kubeera naye gwe kola ebibyo oba osobola funa omukazi omulala ate omanyi kubanga omanyiridde gwomanyiridde ate kuddamu otembuule butyo okufuna omukazi ajja kugamba tusooke waffe twanjule tusooke waffe tukyale tusooke waffe bitya nakyalayo naye mbadde sinayanjula tubadde tuteesa kubanga abadde na bataata babiri ayamukuza ne yamuzaala kati twagenda ewayamukuza ate nze nga simanyi nti ayina wayamuzaala ng'amanyi nti ayamukuza oyo yamuzaala kubanga ye kati maama we yali agenze kulaba muganda we kati n'atuukayo eyo oyo bawa mulamu we n'amusiima mikolereyo n'agamba n'amusiima nawe kale ne bagende namboole kuzanya omupiira kati kyavaayo oyo mukyala wange bwe bamuzaala bwe batyo kati awo mbadde ndi wakuddamu ate nga sinayanjula ate kati saawa zino n'obusobozi bw'okwanjula sibulina nga nina kuddamu kukyala buto era ewooli taata omulala kakati muze mukumukubira essimu wange nti olina by'otunda ati mbadde awo akaseera wagendedde nga nene maze emirundi 2 nga njagala kwetta nga wetta ate naawe nanange zimbuuseeko naye nga nendowooza lwaki nfa nga lwaki netta nengamba nga lwaki netta nentunuulira waggulu nentunuulira mu nnyumba mwensula nengamba naye fyuca ekyaliyo nentunuulira mu kitundu mwendi nendaba nga temulimu yadde ettaka lya mitwalo 2 oba mitwalo 10 nti oba nze ndifuna ntya mitwalo egisuka ku 10 oba ku 2 oba ku 100 tinange nguleko ninjire kye neetuusaako nze nandibadde omusajja nga nange oba nina obuvunaanyizibwa mu nsi oba nga nange ninako kyengattako mu nsi oba nti Katonda ayina kye yantondera pulaani egyo nagirinda pulaani nayo neebula mbadde musajja mulokole naye embeera yansuseeko kati ne ku Sande babadde ewange kutusabira ffenna kutusabira ffenna nga famire naye nze kino kyange nga nze
kwesalira okubanga abalokole bajja kujja kunsabira tebagenda kukwata sente bazimpe sobole kugula ettaka oba nsobole kugula amaka tebajja kusobola wabula kusaba busabi bikomawo mu kusabira basabidde n'ekyo mukyala wo okukomawo ye naye okukomawo yankakasa ne leero njogedde naye nankakasa nti si wakudda nange tulimba oba mukubireko naye nange namubuuliddeko nemugamba nti nina byentunda ati biki bwe nayogeddeko nti saagala obuulireko omulala nti kubanga oyo gwogenda okubuulira si yagenda okugula kubanga sente zenjagala nyingi kubanga byentunda nabyo bingi tebizitowa naye bingi mu bungi bwabyo ate oyagala tunda ki nti nasazeemu nti maze akaseera nange nga bwe walowooza nti nga tonansooka nze nfe nkulekewo ne mutabani wange naye nalowoozeza nti nja kumulekawo ng'ate omwana ng'asigala neegombesa ng'asigala nejjusa ti taata yandekawo nembeera mwavu bwe nti kati nze nasalawo nti ku 3 oba ku 2 ntundeko ekimu oba ekimu kinasobola oba nakitunda nensigalawo era nga ndi mulamu nange nsobola kukyenyumirizaamu nti nakitunda kino kyenafunamu nalinja mbadde ndowooza ku mutima omutima n'ensigo zange 2 nasomako nti waliwo era ngezezaako ninawo ka smart boss wange yakampa nga nkeberakebera nga anoonyereza nkola research bangamba nti ne mu Uganda oba ebweru osobola kutunda osobola kulabikayo ng'otunda mutima oba nsigo oba biki nti ne bakuwa sente ne bambulira sente ze baba bakubalira nensanga nga sente ezo singa ku mutima singa situunda mutima nentundako ensigo emu ate bwe baba baginsedde nga ndaba tejja kugasa famire yange nze kale nze nsayininge nsobole kubitunda byonna kubanga bampa naddamu nenetegereza ne bangamba mbu bajja kumpaamu nti basobola kuwaayo obudde bwa wiiki 2 oba emu ne bakusayiningisa ate ne bakuwa device location eyokukulondoola wonna wooli nga nze maze okusayininga nga bampe sente ngende nteekateeke famire yange ngirekere sente bugaga bwayo. Nakati omutima gwo gw'omulamu bulungi? Omutima gwange simanyi seekebezangako ku mutima kuba anti mu messages nayetegereza sawa zino sikyazirina naye bangamba mbu basooka kukebera kati njagala basooke bankebere. Kati gwe nga wooli awo gwe muli oyo omutima gw'omulamu bulungi mulamu nganze wemba siri mu motoka ekizibu kyange emotoka yokka naye wemba siri mu motoka omutima gwange mulamu. Kati oyinza obanga otunda omutima omumenyefu omukyala we yakumenya omutima yanobye ekirala yanga ekirala kye namuzuulamu engeri gye yagendamu nga ku lw'ebintu n'abantu abamwogereza nti maka galeke oba ku lw'ebintu kale yayagala nnyo ebintu n'abantu ate amaka n'agakyawa nze nange kennyini nankyawa sobola kudda yafumbirwe ago gaba maka takyaye maka gonna naye nze ankyaye kubanga lwaki ku lw'obutaba na busobozi obumwongerako ngezaako musuubiza nti omwezi guno ogujja tinja kufunayo 10,000 nja kufunayo bwezi tinkwongererezeeko ebyo byonna aganya mbiwuliriza waliyo ayampa akaddaala ka 15,000 omwezi nti ng'amaze omunnyonnyola eby'omukyala wange nti ali mu kugenda anoba kati nangamba mugambe wano muwa akaddaala ojja kuba ng'okasasula 15,000 zokka ya ateekewo ebintu ate era awo katala awo nkuumawo ekiro
kati tutandikira ku mutima kati omutima guno loza genda kwa mu sente mmeka nkyesi ngatofunyanga nze kati awo nze simanyi singa oyagala mu sente mmeka nze simanyi nsobola kwogera ntono ate nga guli mu nnyingi ne banzibu anti no njagala yennyini abakiroozaako ati lazima nina omuntu wange ati lazima nina omuntu wange ayagala omutima kiba bwe kiti kalulaba oyo bamuyita Albert Muyimbi ayina akayimba kayayimba bakayita etemanti werowero nange nali upcoming ninayo obuyimba bwonna naye ate nalemererwa okuddamu kuyimba kakati no oyo awandika nnyimba naye wawandika ennyimba nazitunda akugamba nti oluyimba lwange ndutunda 2,000 kakati gwe mu kulowooza omutima gwo nkyemanyi gwo guli waggulu nnyo okusinga ensigo gwa sente mmeka inikesi omuntu ali wano atulaba nga bulijja noonya omutima gw'okugula ogugwo ogutunda sente mmeka nti ndowooza omutwalo gumu gwa ddoola omutwalo gumu gwa ddoola olowooza mulimu sente z'awano nga mmeka wenzibalabalamu kandabe simanyi si 3,700 ddoola ate ddoola 10 giba mitwalo 3,700 ddoola 10 giba miliyoni giba mitwalo 3,700 kati ddoola sirize ddoola 10 mitwalo 3,700 kati ddoola omutwalo gwa ddoola bukadde 3,700 obukadde 3,700 bw'oyagala mu mutima gwo obukadde 3,700 ate obukadde 3,700 zo nandizagadde mu gundi nandizagadde mu gundi nandizagadde mu nsigo emu andi ate otugambye omutima gw'otunda omutwalo gwa ddoola nsanze ntono nnyo gogenza okubalamu ngano ngenze kubalamu kubanga sente za Uganda zo zakyuka ate obuzibu bwendabye bayinza okukeera omutima gwo nga gwamenyeka omwana muwala omukyala we yagumenya ne bakusala ate naye basinga anti nze kati ate ekiziba we kiri anti nze njagala basooke bankebere balina osooka anti okukebera mumala kugira noga nti ogwange ngutunda mutwalo gwa ddoola ensigo nzitunda 5,000 eza ddoola kati ne bamanya nti wemumala okutegeeragana nti sente bweziti nabagenda bakebera kati nange kumukutu kuno kati kangezese kati ngoyo kama twali naye twalina mukwano gwe yagamba nti okama naye nakatima kankoko kati naye yali yeetaaza okugyamu omutima gwe ogw'enkoko n'afuna omutima gw'omuntu kati bantu bangi abaagala okugula emitima so kati setting a price yo omanye nti omutima gwange ngutunda sente bweziti kanjogerere mu za Uganda kanjogerere mu za Uganda nve mu ddoola kuba zijja kunnemesa okubala omutima gw'omuntu bwe guba mulamu ajja ze nawulira zaali mu miliyoni oba zaali mu miliyoni 307 miliyoni 307 kati ezo ze ddoola meka tuve mu ddoola tujja mu za Uganda so omutima gutunda miliyoni 307 so wabanga otunda tugeze nti ntunda essimu yange eno ogiraba kati bwe mba ntunda mutima era byonna babinsasulira wamu kubanga era omutima guba gumu bwe guvaamu ate kate mba sijja kufunamu mu nsigo kibayo kiti tutandikira ku muntu mutandikira ku mutima kuba omuntu yenna atunda oba omuguzi describing ekintu kyatunda tugeze nti ndona simu yange eno nyaga nti simu yange eno nnungi teriko yadeka kuraka omuliro egukuma essaawa 2 erina cover esimu nnungi nnyo okuba mouthpiece ewulira bulungi ne earpiece kati gwa mutima gw'omuntu ali eyo ogutunda naye mu describing omutima gwo guli gutya ati awo nze ekizibu ekiriwo abasinga kiringa bwolaba bamalaaya malaya byatunda
biba tebirabika. Kati nange omutima ogwo sobola ogulaba nti oba ngugezese naki oba nguyiye ntya. Waliwo omuntu gw'owulira yero nga ganze nemanyi omutima gwange mugumu, omutima gwange mugumu tegutya, omutima gwange nze nina omutima omubi. Waliwo abalina emitima emibi, waliwo abalina emitima emigumu, waliwo abalina emitima eminafu, waliwo abalina emitima emimenyefu. Kaza omutima gwange gwamenyeka. Kitegeera. Kakati gwe mukudescribing omutima gwo guli gutya. Kale ogunnyonnyola omuntu wagenda okugugula. Mulimu abantu boneka njala yo mutima waliwo mu Luganda bagamba simanya omutima yebe bakitegeeza guli awo. Nze ndowooza mu ndowooza yange byonna bye twogeza akamu si bye bituufu. Tewaliyo ekituufu n'ekimu wabula twogeza bwogera kubanga bye twogerako tetubiraba. Wabula singa oba okusinziira gwe ng'omuntu nga bwe watondebwa oba nga bwe wazaalibwa oba n'ekikula kya famire yammwe kyekiriwa. Kati nze kakola bwe nti kakwanguyizeemu bakati nze tuwulidde abantu bangi abogera ku mitima gyabwe. Bye ngenda okubuuza byoddamu. Otambula ekiro otya okutambula ekiro batotya? Sitya. Totya? Ate tugeze osanze omusezi otya omusezi? Nga omusezi kale nebagamba nti ngatanankola kakabi nebagamba nti awo oyita waliwo omusezi osobola oyita nga bangambye bugambi nze nsigala mpitawo kuba nze kyesinafuna ekitanantuukako sijja kirondoora nti kandekeyo nti nja kituukako era nja kgenda ng'amanye nti ngenda musangawo. So tugeze eyo mu kyalo gy'otambulira eyo gy'obeera ne bagamba nti ekyalo kyali kirimu engo oba empologoma osobola okukiyitamu ekitundu? Mpitawo kuba sinagisisinkana. Bwe bagamba ku luzzi nti mpologoma gyamutya n'amazzi waliyo omusambwa. Ate ne wenkuuma waliwo n'akaweza ababbi basatu nga bajja kubbawo. Ayasooka yajja nga neewunziseeko n'akwatamu obumonde ng'ateeka mu kaveera. Kati gwe nasitula omutwe bwe nti nga mpulidde akaveera nenzyayo ejjinja nendikubayo. Kati bwe nawuli bwe yafubutuka bweti nenzigyayo akasaali nejambiya nemuddukako emisinde nemugoberera ng'amayinja gali mu nsawo nemugoberera nenkwatamu amayinja abiri nga ndeseeko nga nsinzeeko speed. Oyo namuddukako ng'amulengera n'atuuka maaso n'akyama bw'ati. Kati omulala wamukuba ejjinja oyo? Amayinja nali nziruseeko n'abiri nenga mukuba ne gaggwawo. Kati ye ate tewali lyamukwata? Eryamukwata eryo lye namukubira awo ng'ali mu kutoola lumondi. So akasaale tewamukuba kasaale? Akasaale nasigala nga ntidde nga ngamba nti nja kamukuba. Musajja adduka ate nziremu mukuba akasaale nga nfaaki naye. Sokoleke mukukuma okumisa amayinja? Nina amayinja, nina akasaali, nina empanda. Eno butida? Nteekamu akayinja nga kalungi nenywezaako wano kati nensika nenta singoze nayo nkakwata bwenti nenjikwata bwenti ati nensika nywe mpima bulungi kwegamba ejjinja eryo lireme kuva eno nerinkuba wano. Njiramu bwenti nenkuba nembala tageti nenywe. Eyasobola okuba omubbi? Ate afiirawo. Wakatta bameka? Nali ndabyeko be basse ne butidde. Ekitegeeza omutima gwo mugumu? Mugumu kusinziira n'okuva edda nali ngendanga kunoonya awantu emmere nga ngenda kiro nga ngenda kuginoonya nga bampise kunoonya emmere kuleetera abaganda bange. Nali mbasakira emmere oluusi nga bagimpitira kuginona naye ng'obudde nga bundeseewo nsooka kufumba ne ziwera ssaawa 3-4 nembawo emmere nembeebasa kati nze nensimbula okunoonya kuleeta emmere kubanga enkya ate mba nkeera okulimu. Kati awo tiiki omutima mugumu kiroza omutima olina gwa jjinja gukaluba tegutya. Ate wano waliwo otambula n'owera nga gutujja nnyo waliwo manyi nze bwe mutambula ennyo kuba gutujja
waliwo n'abayimbi abalina ekizibu ekyo. Nze manyi kutambula ekirala. Tambuddeko awantu wangi wentambuza ebigere. Nali ndi wano Manyangwa nendemererwa okukola nga ate sirinamu kasente. Mu bumpimpi navaawo awo Manyangwa nentambuzaawo ebigere nentuuka wano mu kibuga wano mu Kisenyi. Nagwe tatujjamu yadde. Nembuuza ekkubo erintuusa e Kamwenge. Ne bandagirira mpozi okwata ogw'e Masaka nti guliwa. Nenfuna owa boda wa nusu olulu 10 nantuusa ku ky'e Masaka. Nentandikira awo era buto nga ntambula. Olowooza namala nakumeka mu kkubo paka e Kamwenge nga ntambula. Abanyambangako lifuti ba Bugaali nga nzija wano nantuusa ku mayiro nga 2 oba 1 nandeka awo ati nze mbadde nkyama wano. Nze nina ekizibu. Nasulanga ku muti oba mu kyaki oba ku mayumba agataliiko enzijja agatanaggwa. Nze nina ekizibu ate waliwo n'abayimbi. Ensolo zampitangako nze nendya kava nensirika enkuba nejja nekuba nensirika. Nali ninawo ne kambulera kange. Kati nno nze omutima lwaki nkubuuza oba tegutujja oba n'otambula bwoti tegutujja. Nze nina ekizibu kasita ntambulako ate sinze nze kalina ekizibu ekyo. Nina n'abayimbi kati baana bemmanyi abalina ekizibu ekyo. Era bayimba n'oluyimba gutujja omutima gubeera gutujja kasita nze ntambulako kutenga okutujja tolina yadde kyowuira nga otambudde. Sirina. Kati nno ogumugumu. Ekirala ate nava neeyo Bunyoro Kagadi nga ntambuza ebigere mpaka ekitagwenda. Mu kkubo nasulamu omulundi ogugumu okuva e Kagadi okujja wano ekitagwenda Kamwenge wano muli Ibanda omwo nga ntambuza ebigere. Kakati in case nga tufunye ndi muntu atakoowa nga tufunye omuntu agula omutima guno sente ogenda zikolamu ki? Njagala mpa akabanga katono oba kawanvuko amangu nze kubanga omukyalo oyo amaze okuwa sente ate woobulawo ampa akabanga katono oba wiiki oba wiiki 2 kati nzikozesa ntya nga ate ayagala mutima gwe. Bwe kiba nti kyenjagala mubuulire bwe kiba nti ayagala nti atwale omutima nga ate nze nfune ntya sente naye ate message zensomyeko bagamba nti awo yagula omutima gwago nagukugulako nga gwogutunda oyagala sente oyina ensonga lwaki ozaagala so oyina sooka omaliriza ensonga ezo nga sente azikuwadde. Aka kyetuliko nti so kati simanyi zino wazikuwa ogenda zikolamu ki? Njagala pulaani ya sente. Pulaani yange lwaki nkirowoozeza kutunda mutima njagala ngende singa omwana wange oyo taliiwo gwe nazaala mu bulamu bwange nina omwana ogwo omu kati nange ndabye okwettira bwereere oba lwaki netta kambireke naye ate oba waliyo abagula emitima kaka ngende ntunda omutima nkoleki nkiveemu ekyokwetta nabadde nkivuddemu dda kibi nnyo naye ate naŋŋamba naye ate omanyi lwaki ntunda omutima ng'omukyala ŋŋambye takyakola ki takyanjagala ate nange sikyasuubira kuwasaayo omulala kuba sirina ssente ziwasa. So mu bimpimpi ssente zino nga zikuwadde njagala otunda omutima ogenda zikolamu ki? Njagala nziruke mangu ngende ewooyo omukyala gye yanobera ewaabwe simwanjula kuba si mukazi wange kati oba kyayagala kuba mukazi wange nga sinafa ekyo sikimanyi naye ngendeyo tutuule mu bwangu mubuulire nti ninaye ennaku bweziti ndi mukutayipingira ono ndabe balina alina gwamanyi yatu agula omutima nti nga nina ennaku zange bweziti oba wiiki 2 oba omwezi nti kati nkole ki nti njagala tugule ttaka ewaabwe ddene naye ndeka mukuutidde nti omuntu afa omubiri naye tafa mwoyo kyokola mba nkiraba kwata ebintu by'omwana
obitereke bulungi. Kali gomanyi nti ogenda kufa. Ngule ettaka omutima obwogula omutima tosigalawo. Gye bali. Kyemanyi bwogula ensigo emu endala nesigalawo osigala mulamu. Omutima gusigala. Gotowera ko abantu bayombana nze sina mutima. Nze sina mutima. Tobawulira kwanga bagamba. Ngabayomana ganga tsidalina mutima. Tosobola kufa. SB4 tewali tosobola kusigalawo. Osobola. Tosobola. Towera ko omuntu agamba nti nze sina mutima. Kutawange gwavunda dda. Nze munveeko. Oyo aba. Mutima gwafa dda. Nasoose kugamba SB4 nti ako tebyo biba bigambo byaffe bya mukamwa. Kamwa kwogera naye tekakola. Ate sike kwogera ebituufu byokka. Olwaleero gambo ti leero ngenda kuzimba kalina emyaliro oti njagala kuzimba kalina emyaliro 10. Olulimi lumaze kukola luba lwakoze dda lwazimbye. So ekitegeeza bakwasede ogenda ng'ogulako ewaabwe. Ngenda nga ngula ewaabwe kuba nze sigenda kwegulira nti ngenda bibeeramu nti byange nze bambi. Anyway, tuli mu kulekera mwana wange. Otegekera mwana we future. Nterekera mwana wange future. Alimo okunejjusa. Akoze kale gwamanya. Nze mubanjizi gerevazi. Okay, SB4 kwetukyali tuyine mukulu muhangizi. Mubanjizi. Oba mubangizi. Zerevaziyo. Gerevaziyo. Tuli mukulu muhangizi zerevaziyo. Tuli ku SB4 Media. Mukulu ono atunda mutima. Gwewe nawe nanga oli eyo. Mbadde ngeza kwano kuchatingako nera mukwano gwange ali eyo. Lande namita bosa ayezo bane diru nga ina gamanyi yagula omutima naye tali kula yeni. Ninate abantu bangi nira mukwano gyange muno. Nira mukwano gwange namita mami fat we Dubai. Ayenzo okubanga ali mu Dubai naye nga amanyi yagula omutima so. Gwewe nawe nanga oli awo abantu bengezeza ku contactinga tebanna bakunziramu. Ngo manyi ko omuntu agula omutima oba gwewe nawe nanga oli ngo yagala omutima ogw'okugula. Tuyina omutima mulungi nnyo, mutima tegutya, gwachuma mutima mugumu, omutima teguliimu yadde enkenyera. So era onogula guno omutima nsobola n'okujja nebakaawo bakukuba wali sityawo. Nali nebaseeko nebakako mu kibira nemala wiiki 2 nga ndye ettaka nga ndye gundi kati ebiseera mama we yafiira we bamwokyeza abantu bwe bamala okutuvaako nze nasooka nentyamu nnyo abaana nembaddukako nze nentambulamuuko nenfunako wa booda nantwala nemugamba awenkoma ng'amugamba wakati w'ekibira bwe twatuuka mu kibira wakati nemugamba nze booda nze nkoma wano nenkwata 2,000 ze nenzimuwa namuwa 10 n'alugaana nemuwa 2,000 n'agamba wantuusiza wala nemuwa 2,000 nandekaawo ati nze mbala nti nyingira ekibira sobole kufiirayo. Bwe natuuka n'ebisolo byali bimpitako nga bindaba bintya buli bisolo byonna nga bintya enkima waliyo ebirala nga simanyi manya gaabyo mulimu ebirina amayengo manene mawanvu ebiviiri biringa byabakazi ebigwa emabega naye nga biri mu maaso muno nga kisolo feesi muno kiringa omuntu naye nga muno biviiri byonna bulago bwonna biviiri ng'ate sikyabityanga enjala kateete yensuseeko kiro bijja kire misana tebijje. Bwemba nebase waliwo ekisolo kimu nali nebase bwe nti nenkoowa okuzinga engalo bwe nti nateekako olugalo bwe nti wano ku mutwe ekisolo kyajja nga kidduka emisinde oba waliwo ekikiddukago nga kyagala okukirinyira sibimanyi bwali kiro naye nga ndaba mu miti nga waliwo omwezi nga wakayakako nga nsobola kukirengera ekisolo kyampitako nekinninya olugalo naye wano waliwo enkovu yalwawo okuwona kyanninya kumpi kummenya gumba nasitula engalo mpulira nga engalo yonna esanyaladde kyali kinene kyadduka emisinde nekimpitako nze nga nebaka mu kibira w'ensanzi kale natuuka ekiseera mu wiiki ng'emu kitundu nga okufa kunnemeredde nga sikyasobola kufa sisobola kufa
sisobola kwetta nzekka naye n'enjala negaana okunzita n'ebisolo ne bigaana okukulya enjala n'ebisolo ne bigaana okundya nga mbiraba nga njagala bindye mbikanga nga mpulira n'enviirizi nga waliwo ekikuta ekimbuukako ku mutwe naye nga nzikanga bukanzi nga neewa obuvumu nenzikanga bukanzi njagala zindye ate nze nzikanga zidduka ensolo zaali nazo nsiru mwalimu ensolo ate wakuliko lwaki nagenda awo kibira ki kye wagendamu bakiyita emabira forest wagenda mu mabira ng'ova muhororo ng'odda ekagadi wakati omwo mabira tekyali bisolo biri abantu ebiseera ebyo byali bingi muzu waliwo empologoma waliwo nali sirina transport entwala mu zoo ate twali ekagadi emuhororo ng'omwo bubira bwamu butono nga njagala ngende mu mabira nga mwensuubira ebinandya ne bimalawo naye kati wofunangako gundi eyo saawa zino njagala saawa zino sikyayagala kwetta wabala njagala ntunda ebyange ndekera omwana wange sente anyway so omutima gwe tutunda ndowooza gwali eyo ogulidde bulungi mugumu omukolo nakusolako mu nsiko mu kibira mu mabira okumala weeks 2 ng'ebisolo byonna byonna bimutya butya nga bikanga n'ebidduka kimu kyamunyenyakoko nawasigalawo n'enkovu kwegamba omutima gw'omugumu gwe tutunda so gwe wena wenanga oli eyo noonya omuntu oba nga weetaaga omutima mulimu abantu abalina emitima egyamenyeka ng'oliyo nga nti omutima gwange gwamenyeka kazi yagumenya menya omutima osobola ogureplacinga osobola okukwata ogugwo n'oguwa ono n'akuwa ogugwe osobola okubeera nga oli omutima gwavunda tubawera bajagala nti omutima gwange muvundu gwavunda dda so tobeera na mutima guli eyo guvundu funa omutima omugumu guguno omukulu agutunda $307 zokka nga wewangulira omutima tulina mikwano gyaffe abatufulowe nga bali abati oli otya kumidde akasaati tulina mikwano gyaffe abatufulowe nga bali eyo musizi ebweru kyemumanyeko abazungu abagula emitima omukulu nze mulina atunda omutima naye kati indikasi katufunye omuntu agenda tugula omutima ogwo ensasula eri etya ndi awa nganze buloka oba nze ojja kumpaka ensigo batunda omutima nze nange ensigo ngiyiiye nasoose kwogera bwe nti bwe naaba ntunda omutima byonna mbitundira wamu naye bwe mba ntundako ensigo yokka emu awo bwe mba ntunda ensigo yokka awo ndowooza nja kusigala ekitegeeza ono agula omutima kubanga omuwerako ensigo 2 n'omutima message zensomye kati ekitegeeza message zensomye abantu omuntu ayina oba psychology ya science gyensomye omuntu ayina emitima ayina omutima gumu n'ensigo 2 kati bw'otundako ensigo emu n'osigaza ensigo emu n'omutima era osigala mulamu ng'okola emirimu gyo nga buli kimu naye bw'otunda omutima olina kutundira wamu n'ensigo so tukyalamuza mutima gwokka kubanga twasoose kulamuza mutima naye mbadde njagala tusooke tulamuze ku nsigo oba basobola kutwalako ensigo emu n'ensigaza ensigo n'omutima oba basobola kutwala omutima bajja kutwala omutima n'ensigo zonna kati kitegeeza ensigo bbiri kuba tufuna omuntu agula omutima tusigaza ensigo zaffe tuzitunda anyway kambuzeeko ono oyo yennyini agula omutima abigula byonna ate kati osobola okusanga oli nga ye just yeetaaga mutima gwokka ate ensigo sijja zifunamu anti kati tumutumbuza omutima ensigo zaffe tetukuwaako ku ssente kati ensigo nazo nzaagala mu ssente ate ogambye agula omutima twalirawo n'ensigo bwe nakubuulidde nasoose kugamba nti njagala agule ensigo
bw'aba asobola bigula byonna abigula byonna. Okay, eno nga tuno tunakyanoonya omuguzi. Programu eno ewagiddwa bannaffe abatumo job agency gwe wenna nga onoonya omulimu wano mu Uganda. Tumo tetwala bantu bweru wala wakufunira gwe omulimu gwali wano e Uganda nobeera nga ate okola nawe gwe boss anoonya omukozi wekwate bannaffe abatumo tuveeko mu bulango kati nnyo then tukomawo tubanga tutunuulira kiki ekireetedde omukulu ono okutunda omutima yatubuulira nti mukazi we yamulekawo lwa bwavu oboolyawo ze zimu ku nsonga zeetedde okubeera nga ate atunda omutima naye weebuuze nti bino byasomyeko abisomedde ddala n'abekakasa nti agenda kubiyitamu okutuuka okuba nga atunda omutima n'ensigo. Kitugenda okuba nga tutunuulire nti after nga atunze omutima n'ensigo sete ne zimuggwaako addamu kutunda ki. Nze naawe nze muzukulu wa Kabaja tuveeko mu bulango tukomewo. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba pulaani eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Natete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 noti oba noti 772 noti 9 21. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Okay, mukulikeeyo mu bulango waffe tukyali ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tuli n'omukulu muhangizi atunda mutima n'ensigo. Tukomye nga watugambye nti kikutunza mukazi we yakolekawo. Mukulekawo nobeera nga lwa bwavu tolina ssente. N'ogamba nti wanabanga ofuna omuntu akugulako omutima plani yo kugenda kugula ttaka planingira mwana wo planingira mwana wo okuzoga ayina emyaka esatu ayina emyaka esatu naye saawa zino bwali na mama we mama wankyaye naye takyaye mwana ayagala omwana amwagala kubanga ali naye saawa zino kati nze tuti esimu ya mukyala wo tumukubireko esimu ye yagijjako mpozi kuliko ez'abaako gyabe tumukubire kujja olinako airtime so nagitaddeko waliwo no gwena gamba ntereko airtime ya 100 ye nateekako ey'ebbiri namuwadde ebbiri nga nzirize 100 ate nateekako w'ebbiri kati awo nonyeza nogwenguza airtime wa 100 abuzi oyo bweda nonya airtime eriko wano airtime wa 10 akenda ddukuwa omuguzi oyo oboda nonya kuva nogula nga nonya airtime kukubira kukojja wa mtu weeko bwegana kuliko eyajjajjawe awali 07889 sole katini okumukubira okwo ansooka ngule eddakiika tugire naye
waliwo bwenkuba ku yange ne bagaana ogikwata nga bagiraba nga yange. Naye kati kwata onyegemu n'ennamba. Nyegemu n'ennamba omukubire ku eyo. Ennamba ginyigemu ne ya mukyalo. Kangule eddakiika wano. Ate bwe banaagaana okugikwata. Ogambye ngule? Kati nyigamu n'ennamba omukubire ku eyo. Oba kuyakojjaawe ku yiyo. Mukubire ku kweno oba kweno? Kweno. Eri bayinza okugaana ogikwata baba gimanyi. Kyeyafiirwa kimanyi. Manyi sente ze tugenda okukwata wano. Mutima olaba gyasi mutima gwa nkoko katima k'enkoko. Kasanga kulitula sigiri nga bakutunda nusu 10. Teebereza akankoko. Kyafiirwa takimanyi. Nkubeko kuliko eddakiika? Kuliko. Walayiddako ku mutima gw'enkoko? Kawooma. Alero bakaseera. Kabuuza abati. Nze bangamba bw'oli omutima gw'enkoko. Evuga. Nabanga evaako. Wali network. Aliko MTN. Soeke ndabe. Teriiko ete yakojjaawe. Eno yakojja jjajja. Eno yakojjaawo kanko yakojjaawo omulala. Ete yakojjaawo omulala nyinga. Twagala gisibanga bagiwulira. Bayinza omukubira. Ne bamulimbalimba. Ate bana baseguze. Nina mukwano gwange mukyala we yagenda n'anobaawo. Twagenda okizuula. Nga bamusigula busiguzi. Landiroodi we. Landiroodi yamusigula n'amutwala. Naye n'owa Abati ayinza okuba yanoba kuba ennaku zino ndaba Abati teyeeyagala bulungi. Omanyi nti omukyala nga yagenze oba teweeyagala? Evuddemu. Evuddeko. Simu yevuddeko. Tumukubire. Abati omukyala we yonoba. Ndaba ennaku zino teweeyagala bulungi. Kama daya ayina bangi. Waliwo yava e Saudi eyo. Waliwo yava e Germany. Yeeno. Amuyita Uncle Siwalido. Amuyita Uncle Siwalido. Wamulabako ye? Yali aze naawe okutulabako nga ndi mulwadde. Nalwalako eriiso lino ne balirongoosa mulago. Kati yaba ekisolo kyali linyamu. Kwata ogire naye. Omugambe. Halo? Wasiiba ota Uncle Siwalido? Ndiyo niwe. Ndi aho. Mugamba kwa mukazi Arwa kankuwe mpa mama misachi waliwo ayagala okwogerako naye. Misachi oba mpamendo kikanga 2. Kale anko. Kakati omwana we misachi. Lina ddunja. Manyi misachi mwagala nnyo. Misachi semakulu mmanyi. Simulabangako naye mulaba mu bifaananyi. Awo wabeera. Awuliwe nkugamba nkugamba. Wewe restaurant ye. Navudde eri ku bitaala nga ntambulawo ne ntuuka awo ne bangamba wa misachi. Nakati ayinza n'okubanga wali abeera restaurant. Fumba emmere nnungi nnyo. Mwagala nnyo. Era kasitampulidde ku linnya eryo ne ngamba. Erinnya eryo mu kumuzaala kye nali ndyagalidde. Yali mukuzaalibwa yagaana okuyonka. Yamala ennaku 2 nga tayonka. Kati abasawo ne batuwe omusawo omutuufu najja n'agamba abo basawo mmwe mujanjaba biki omwana wuuno asigazza eddakiika 2 afe. Mumutwale mulago manya kawempe saawa zino. Kawempe wasobola okusuukira. Kati awo nze nafuluma nga nina okutya eddakiika 2 zagamba nga ndaba ziringa sekende emu. Nenfuluma akakuba kali katonyatonyamu nengwa ngaawo ku busubi nentandika okukaaba nendajjana nensabirawo nengamba naye Yesu oliwa nengamba naye oliwa omwana wuuno bamuwadde eddakiika 2 afe.
abajjanjabi ne bajja ne batusondasondera sente ne bansangawo nga ndi mukaawe abasawo ne bajja ne balaba nga ndi awo enkuba etonnya enkubirawo awo nze sigifuddeeko nti sitegeera nti erina mukunkuba ndi mukusaba byange ndi mukukaaba naye basondasonda sente mangu ayali aganye okututwalira emitwalo ena nazo nga teziriiwo nga tukyamusuubiza zinoonya ate ne tufuna omulala ate n'atutwalira emitwalo 7 ate nga buliwo nga weeziri nga bazisonze ate basonda ne zifika ne batuwayo twagenda Kawempe nga ninamu emitwalo 10 mu nsawo nga basonda ate nga n'emmotoka bamaze ddo gisasula kati misaki bwe twatuuka Kawempe era nga takyayonka ne bamuteekamu oxygen mu babies care yali tatuuse bulungi ne tumala wiiki 3 nga tumulinze bwe yavaayo bwe twavaayo ne tudda ewaka tandika onoonyereza amannya geemuyita ne ndaba misaki ne ndijjamu amakulu mangi jjajja wange yawangaala emyaka 15 bagisoma na kulumbe ate nze mu biseera bwe yali mulamu ng'ategeera kakaadi ke nakalabako naye mu biseera ebyo mwe yafiira myaka 35 amanya 55 kati nendaba erinnya nendijja ewa jjajja nenziramu nendijja ku oyo misaki gwe boogerako mu byawandiikibwa nenziramu nendijja ku misaki muyimbi adde nali simumanyi naye namwagala nnyo kusinziirira mu kifaananyi kye n'ennyimba zayimba nenzaagala nnyo kati nengamba erinnya nakuli kakati w'omukubira kati ekirala misaki nendinyonyerezaako mu dictionary nensanga mu dictionary nga lyeyawuddemu nga kuliko mi search mi kitegeeza ndi mukusa nkyali I'm still searching ndi mukusearching mi search kirugendo kola kati n'obudde buno kwe kumutuma erinnya mi search omugaye mama mi search komawe wangu ofumbe tonga balwa bwavu omwengayirire nayogedde naye waka ate gwe mulage nti omwengayirire omugaye nina ddiru ngenda kufuna ssente komawo kitegeera naye mbadde maze omubimubuulira egy'omutima ddamu bimugambe kati odamu bimugamba kati woomala nange ojja kumpajugereko naye kale kubanga namiisa akyono naye nga ye yali atyo oba naye wamukyunyanga ng'omukuba sirwanangako naye n'obwomubuuza yalenga kuyita atya yali ampeta sweet ati agenze kugenda era nga mpeta sweet nga gwe omuyita otyo era nange kyekimu naamuyita sweet ekyamututte olwokuba gyesi sente bwawo sweet naye yatukoze ekyamututte bizinesi y'okugwa ate yaganye okuwuliriza essuubi lyemuwa ng'amugamba kumwongera mu sente boosi ansasula owa boosi nkola 15,000 ate wenkuuma nawo nkuumira 15,000. Alo mama misaki oli otya sweet ati wawangambira kyesi kanani ngamba niwa hasimu ekachwekaho airtime yayampwa ati wawahendera nakikanani nguma ninkubuuza yaba oli kugaruka yaba oli kwija lyali yaba oli kuza kwijota wangarukire muki nkyaliyo ati maaku narugira hasimu nagumizamu nahika hibaba ahina ninza nagumizamu nahika mu office ahina nkugambire wanje nkyali ha office ahina nkugambire ntindi mama misacha omulimu banza oguleke ngaruka mu bambi omulimu ninza kuteera
ninza kuterera katerega nsindikire transporta ebasekunda usya kuhika ninga nobuno yoshororo nakurumwe ekiro kimwe tikita tikikajonze nyama wanje mami sachi okomao okomao di nze nonye transport anje kusindikira noza kungambira gyari katwamara obwire buringwa ubwire bwamara okwe twogera wamu ngankubuuza okomao di nti kikintu oba simanyi nga njagala onziremu ansa entuufu okyali mulwadde olwadde otya wanje kati nka ninjira n'ebirohoozo n'ebirohoozo nanokutiina konka sho otiinire ki kale uno bakogoye gira owagambaho nawe hano yangugu kamukwe wawulira tabu egudde ku lunyankole yogera oluganda arulire mama Misaki oli otya mama Misaki ndi wano ne bbaawo abadda ndi wano n'omwami wo abadde ngambye mwegayirireko okomewo abadde ngambye njogereko kuko naye ambuliddemu nange njogereko kuko naawe nti njogereko naawe laba oba osobola okukomawo angambye waliwo ddiiro gy'asuubira agenda kufuna ssente era mbu temugenda kuddamu kulaba bwavu teyajja kubuliramuko nampalidde wano agamba waliwo ddiiro mbu alina byatunda mbu kasaafu afuna omuguzi asuubira ssente nga nnyingi era mbu agenda kugula ettaka nga ddene azimbe ennyumba nga nnene mugenda kuba nga ye mmu ku abasinga obugagga eyo gye muli agambye mbu waliwo ssente z'asuubira waliwo byatunda kati kasita afuna ssente ezo mbu mugenda kuba bagagga nnyo gwe naye eya taimu bade manyi mama Mesa kyanzijeeko ya taimu ampeddeko naye ajja kudda kati 10 luno ndusindikaawo tukoleke tonani 10 tujja kubeerako nga lukwekaki oba yonna akubye halo halo one halo is coming through live at the Hockey Grounds Lugogo in a live worship concert. Don't miss this great worship experience featuring other great worshipers on the 3rd of November 2023. Azuno bade mayinti kujja message. Aye mannange atono mulala. Nene ndako mukuddamu mupira ajja kudda naye kati twagala kukuba kalanga kasembayo nti omuntu yenna ali eyo no kati akalanga ko kekubire otule mu kamera wano nnyonnyola abantu tugona wenna ali yanoonya omutima gw'okugula mutima mulamu bulungi onywa ku sigala bukimirizi mulamu sinywa sigala sinywa waraji
tonywa wala sinywangako nabbe asizinywa sina kati awo Omutima mulamu bulungi sina byenywa byonna tunula wano nywa buseera n'amazzi tunula wano mu kamera tunoonya okuba wekubira akalanga anoonya omutima gw'okugula airtime lindako n'otaddamu mukubira yakwogera naye ogambe omuntu yenna ali eyo ng'ayagala okugula omutima nze nina omutima balwira ne sente ez'ogutunda omuntu yenna amanya gange nze mubangizi gerivaaziyo nviira Busukuma egayaza mu Wakiso district naye obuzaalibwa ndiwe Kamwenge mu Kabuga Kamwenge district omuntu yenna ali eyo nga ayagala omutima oluusi nga alina muntu we ayalwala omutima nga bamurefarenze kumugyamu omutima nga bamuteekemu omulala nze wendi omutima ntunda nsigo zange 2 oba ogula nsigo emu n'ensiga z'omutima n'ensigo emu oba ogula nsigo oba ogula mutima n'ensigo yonna zigulirawo ojenga omanyi nti ogula mutima n'ensigo zaako omutima ngwagala miliyoni 370 ate ensigo emu buli nsigo njagala miliyoni 2 buli nsigo emu so gwe wenna nga oli eyo akalango okawulidde bakufuna batya nina essimu oba basobola kunfuna ku SB4 anyway gwe ali eyo akalango okawulidde simu zaffe ziri ku screen okwo ojja kuba ng'oyitirako gwe yeetaaze okugula ebintu ebyo omuntu abadde ali eyo yeebuuza nti in case nga bakwadde ssente otunze omutima otunze ensigo ziweddewo oddamu kutunda ki tenze ensigo 2 n'omutima byonna biweddewo mukazi asobola okudda ne mugula amamotoka baani SB4 ebizimbe SB4 baani gwe ne mukyalawo nemweyagala uyo ku bichi mudazibaga KFC cafe javaze SB4 oti dogo SB4 ntunda mutima n'ensigo 2 atenze mbansigaza kyo okusigalawo uliriza kyenkubuuza nze lwaki njagala kutunda mutima n'ensigo zange saagala ate kufiira awo bangi mama wuyo yafiira mu nju yafa n'omutima gwe n'ensigo ze yali mulamu ensigo zaalinamu omutima gwali mulamu yatulekera obwavu ffe abaana abaali bakyali bato naye ate nze saagala kukola nga mama bwe yafa omulekera obwavu mwana wange gwe ninawo omulekera obwavu nga towumbawumba ffe nga babuloka tulyako mmeka tulyako ssente mmeka Abati waali Kamada waali nange wendi ffe babuloka ekyo kyanguwa nnyo mu kaseera ako nga sente ziri awo ku mezi oyinza okufuna sente n'otwefuulira ne tugamba muhanguza alazi kati omutima nga badduse dda kane simu waziggyeko atenze omutima n'ensigo nga bamaze ozitwala nze ate nziruka nga nvaawa nga nzirawa mukyala waayinza obutatuwako yadde 10 n'ekya naye mba nkyaliwo nze ndowooza katanda webanze tulyako mmeka jjukira mbitunda ne bampa sente nenzitwala ozikozesa nga bampadde obudde bwakoma okola nga bakuwadde sente fo otuwaako mmeka kati tubale omutima gwa miliyoni 370 buli ensigo 2 za miliyoni 4 size miliyoni 770 bisatu bina omanyi sente zobeeramu 770 kati bwe mba nina miliyoni 770
mwe lwaki temulyako miliyoni 10? Miliyoni 10. Mbati tuyita. Ku miliyoni 7 toko miliyoni 10. Lusanvu nsanvu sina lusanvu zokka. Miliyoni 10. Naye tuteze bantono. Ne 10 zande badde nyingi. Toloza nti tuli mu kutunda ttaka. Kubanza agenda atunde omutima. Sigenda kusigalawo nga nkulaba nti bena fair ku miliyoni 7 nze buloka aleso omuguzo mpeko miliyoni 10 tobala fair. Oyagalawo meka? Tugawane wakati. Roma nchitadde. Lusanvu kale twako miliyoni 3 ogwejiba 2 naye bito bituwa yadda babuloka ate tujja kubayita ababbi naye nga temuli babbi yakati soko vere vanziyo miliyoni 7 mpeko miliyoni 10 wala guno omulimu tulimu abantu nze oyo Kamada nze waliwo wabuloka waliwo n'abalala nze waliwo buloka w'ettaka yajja n'angamba mu munoonyeze ettaka nti mbu sente ze bananyini ttaka n'abagulamu bwe banaatuwa sente mbu tujja kugabana ne mugamba nti anti obwo bubbi sibwagala njagala kulya sente ze neekoledde oba kale tukole tuti eziri mu musaayi gwange anti tukole tuti otuwa 10 otwongera kale tuwe 17 zino naye nga temunzibye ate tugenda kubba twongereko kale 7 zibere 17 ate kukuka kubakulizo kubanga banakuwa sente ojja tubulako zituwe kati fe tuomuguza agenda okuwanga fe tujja mudda nsooke nzibawe ate nga zeenoonya tebagenda zindeetere wange gyembeera bagenda ziteeka ku meeza ya SB4 tugabaniraawo eza SB4 zisigalawo ku meeza nze ntwale ezange anti bazirwazikwasa gwe no sayininga ko ali naye nga tuli wamu nabeerawo ate nze banaanoonya ewange obuzibu kutubulako nze sigenda bawe namba y'essimu wabula bagenda kunoonyeza ewuwo tegeza buli ankubira mba nino mmwesi bakutujja uwona kituufaawo anyway SB4 Media Tuggussa Enssonga Uganda tuuse awo weebuuze nti omuntu watuukira okwagala okutunda omutima ddala kiki kyebuuze kyemmanyi gwale puroguramu eno oyinza obutagitegeera puroguramu eno si comedy wabula omukulu yali serious kubeera nga ali serious wetukuwoolera gwe wenna ali eyo yali muyambyeko mukaweefuba ono owokulaba nga atunda omutima oveeyo otuwe ku magezi tukoze tutya omukulu ono ekyomutuusizaawo golowooza kiki naye nga byo tubeeramu ebulamu bwe tutambuliramu ku SB4 atutekamwa nalabako omusajja omu ayina gwe yaguza omutima oba yaguguza ono omukyala yakafa abadde muyimbi yamuguza omutima ne bagumugjamu mbate ne ivinirago ne batagumuteekamu bagubba ne baguwa omulala kati ono omukyala ono omusajja yagenda na ku poliisi ng'akaayana ng'abanja omutima yatunda ensigo si mutima yatunda ensigo emu bamusala wano n'atulagawo nti webajo ensigo kati ensigo eyo agibanja oba bamuwe sente ze ne sente ze tebazimuwa bamulongoosa ne bamulimba mbamba omutima gwe gubadde mulwadde nekumbe bagujjamu bwe yagenda mu sikaani ne bamukeba ne basanga omutima omulala teguliimu bagujjamu amanya ndimukwogera ku mutima naye nga ndimukwogera ku mutima naye ensigo ne bamupima mu sikaani ne basanga ng'ensigo emu teriimu kati nga bagibba ati kwe abanja ensigo ye oba bamuwe sente ze yatundamu eyo ensigo
ategedde ntugutunda nzo kubaza gula mutima. Anyway, SB4 Media Tuggussa Enssonga. Simu zaffe ziri ku screen yoko alabye program eno mutu ku magezi omukulu ono tumusalidde magezi ki. Ate nze ndi serious singa siri serious ate singa nina okutya. Ne Sande vudde eri busukuma nentuuka kutuuka wano. Anyway, nga sinaba kulowooza kuddayo. Kati busukuma birayo nani? Sawa zino mbeera nzekka. Tugenda kujja tukukyayireko. Tujja kuba twagala tukole koddeyo busukuma budde nga bukyali. Tujja kujja tukukyayireko tulabe. Tugenda kubanga tunoonya mu bantu baani abagala okugula omutima tujje. Dirwe tulina ojjigira. Nafa tukooyo obwavu. Babu bukuluma. Nosi ola kati nze enviiri birevu. Wow, uyo kama de nyindo. Enyindo yali ntone eyo. Nze njagala nobwe n'aba nvuddewo. Nga byonna bisatu byange byentunda nga babiguze. Nze n'okuvaawo nga nvuddewo. Naye omwana wange mwagala nnyo. Ate simwagala mu mbeera mbi nga nze emaze okufa. Kirungi nnyo. Anyway, SB4 Media Tuggussa Enssonga tuteekamu akasente be batumo bakuyambako okufuna omulimu wano mu Uganda. Tebatwala muntu bweru wabulanga bafuira mu Uganda gwe ng'oli mu Uganda wano anoonya omulimu agubuze wekwate bannaffe abatumo job agency bajja kubeera ng'ate bakuyambako mu kizibu ekyo. Bannaffe abasente butto gwe wonna olina ebizibu ebyenjawulo ng'oli mu UK, oli London, oli yonna mu diaspora nga olina ebizibu ebikutawaanya emirimu giganye business tezitambula kwegamba bikusobedde omukyalo obufumbo bwagootaana wekwate bannaffe abasente butto esimu eri ku screen okwo kubako solution yo weeri kamada ali ku kamera ne Abati ate era nga yakikwatamu wali mu kweditinga SB4 Media Tuggussa Enssonga mbere bulungi mweraba. SB4 Media Tuggussa Enssonga.